Nkwanirizaako gwe munnange akyagyekuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke Owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkobozaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi. Munnange tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa nga nno tutuuse ku meefuga ga Uganda olwo Bungereza ekijjeemu enta. Era ng'olwaleero tutuuse ku mutwe okugamba nti okuggulawo paaliyamenti empya. Ng'ennaku z'omwezi 10 Okitoba 1962 lwe lwali olunaku lw'okuggulawo mu butongole paaliyamenti empya eya Uganda eyeefuga nga eggulwawo Omulangira Duke of Kent. Ku mukolo ogwali ogw'ekitiibwa ennyo mu ndabika yaagwo era ne mu bantu ab'ekitiibwa abangi abaaguliko. Paaliyamenti eno esooka yaggulwawo ng'abantu batudde mu kisenge ekyalinga eky'olukiiko ogiyite Legislative Council olwalinga lufuga Uganda okutuusa ku kwefuga. Kino kye kisenge munda w'ekizimbe ekinene ekimanyiddwa nga Parliament Building ekyamalawo pawunda emitwalo 7 okukizimba wakati ddala mu Kampala. Duke ne Duchess of Kent nga bawerekerwako His Highness Kabaka Muteesa II n'abalala be yali nabo ne batuuka mu kisenge kya Paaliyamenti nga bakulemberwa Sserwano Kulubya ne ex-mayor wa Kampala bonna baatuuzibwa mu bifo byabwe. Duke of Kent n'alyoka asoma ebigambo Queen wa Bungereza bye yamutuma okusomera olukiiko lw'eggwanga mu kifo kye. Mu bigambo ebyali ebimpimpi Queen yakuutira olukiiko nga bategeeza nti omulimu gavumenti empya gwesaana okusookerako okukolera abantu baayo ate nga mukulu nnyo gwe gw'okusitula embeera y'abantu ng'eyita mu kutumbula eby'obugagga bwa Uganda obulabika nga businga kwesigama nnyo okukulima n'okulunda. Munnange oluvannyuma Prime Minister Milton Obote naye yaddamu mu bigambo bitono ddala nga yeebaza Her Majesty the Queen olw'ebigambo bye birungi bye yaweereza okuggulawo paalamenti empya era n'amagezi ge yabawa. Omukolo gwali mumpi ogwamala nga kitundu kya ssaawa naye gwali gwa kitiibwa ddala. Duke n'ab'ekibiina kye bwe baafuluma ne balinnya mmotoka. Bagenda nga bayisa ebivulu nga beetooloola enguudo za Kampala abantu bangi nga babakubira emizira era nga babasanyukira nnyo okubalaba. Tuuse ku mutwe okugamba nti Duchess aggulawo eddwaliro. Omukolo gwokka Duchess of Kent gwe yasabibwa okukola mu Kampala nga 16 Okitoba 1962 naye n'agukola n'essanyu n'ekisa ekyamulabika ku maaso gwali gwa kuggulawo eddwaliro ly'e Mulago erimanyiddwa nga Mulago Omujja oba muyite Mulago Omupya. Eddwaliro lino eririna kalina 6 we lyaggulirwawo nga lyakaggwa okuzimba nga lyonna litemagana butemaganyi kati era nga buli kintu kyonna ekyetaagibwa abasawo okukozesa mu kuwonya abalwadde n'okubabudaabuda obulungi nga byonna ebiri bulungi. Eddwaliro lyazimbibwa ne limalirizibwa ng'ensimbi ezisinga obungi ezalizimba zaaweebwa gavumenti ya Bungereza era nga kyekyali ekirabo abantu b'e Bungereza kye baawa Uganda nga bagisiima bambi. Duchess nga amaze okulangirira nga ekizimbe bwe yali akigguddewo yatandika okulirambula ng'agenda alaba abalwadde era ng'abamu ayogerako nabo bambi oba mu lulimi ki. Yamalira ddala eddakiika nga 4 nga bagenda bamulambuza ebitundu by'eddwaliro ebitali bimu. Tuuse ku mutwe ogugamba nti Uganda efuuka mmemba mu UNO. Munnange amangu ddala nga Uganda yakamala okwefuga Prime Minister Milton Obote yaweereza okusaba kwa Uganda ekkirizibwe okufuuka mmemba mu UNO. Okusaba kuno kwasembebwa bulungi amawanga ag'omukwano era ne kukkirizibwa mangu. Amawanga agagisemba ge gano mwalimu Britain, Ghana,
United Arab Republic, giyite Egypt oba Misiri. Ku lwanga 25 Okitoba 1962 Uganda nekkirizibwa okuba memba nga ly'eggwanga ery'ekikumi okuyingira mu kibiina kya UNO. Era ne bayita ne Prime Minister Milton Obote okubeerawo nga Uganda eyingizibwa mu kibiina kya United Nations Organization. Ntuuse ku mutwe ogugamba nti obubaka bwa Muteesa ku meefuga era bye bino byenkuwa. Buno bwe bubaka bwa Muteesa bwe yaweereza abantu ba Buganda ng'abakulisa okutuuka ku lunaku olw'okwefuga kwa Uganda yonna. Yayogera bw'ati: kinajjukirwa nti Okitoba nga 9, 1894 Ssekabaka Muteesa omubereberye omutandisi wa Uganda empya lwe yafiirako era n'aziikibwa mu lubiri lwe e Kasubi Nabulagala. Yaziikibwa nga 25 Okitoba 1894. N'olwekyo mpulira okwenyumiriza olw'okubanga banzibulamu erinnya erifaanana erya jjajjange era nga nsobodde okubeerawo ku lunaku Abangereza lwe batuddiza obwetwaze bwaffe oluvannyuma lw'okutufugira emyaka egiwerera ddala 64 okuyandikwise kufutubbala. Mu myaka egyo tulabiddemu ebintu ebizibu bingi, naye ate mu kiseera kye kimu mubaddemu ebitusanyusa biyitirivu. Kyokka twebaza Katonda olw'omukwano gwaffe era n'abaminsane bye baatukolera okukuza ensi ya Uganda. Kaakano nga bwe tumaze okufuna okwefuga, mbakubira omulanga okuteekamu ennyo amaanyi mu bintu byonna bye munaakolanga mulyoke muleetere obwakabaka bwaffe erinnya eddungi eri abantu bonna. Enjawukana mu mawanga, mu madiini ne mu langi zireme kutwawukanyanga. Ebyo nno bye bigambo bya Muteesa bye yayogera ku meefuga. Tuuse ku mutwe ogugamba nti gavumenti ya Uganda embereberye munnange yali bweti. Kaakati nno bano benkuwa be bonna abaagirimu ababereberye. Sir Walter Coates nga ye Governor General, Dr. Apollo Milton Obote nga ye Prime Minister. Kaakati nno bano be bamu ku baaliwo nga baminisita abaasookera ddala. Mr. Joash Mayanja Nkanji nga ye Minister of Commerce, Mwami Mathias Ngobi nga wa Agriculture ne Cooperatives, Grace Ibingira wa Justice, Mwami Amos Sempa wa Finance, Mwami Rwamafa wa Mineral and Water Resources, Balaki Kiria Minister of Works, Mwami Felix Onama wa Internal Affairs, Dr. EBS Lumu nga wa byabulamu Minister of Health, Dr. J. Luyimbazi Zake Minister of Education, Mwami Obwangol Regional Administrations, Mwami Kalule Setala Minister of Industry and Communications, Mwami Doko Nelson Minister of Information, Broadcasting and Tourism, Mwami George Magazi Minister of State, Mwami George Babiha Minister of Animal Industry, Game and Fisheries, Mwami Ojera nga Minister of Community Development, ate Mwami Godfrey Lukongwa Binayisa QC nga ye Attorney General, nga waliwo Mwami Patero nga ye Mr. Speaker Sir, Mr. B. Batalingaya nga ye Leader of Opposition. Abange ebyo nno bye byaliwo nga Uganda efunye obwetwaze. Nkomawo mu kitundu kirala nga nkwongera ebirala ebikira ku ebyo. Munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe tuddiŋŋana ate mu kitundu ekirala nga nkuwaate munnange ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.